naye okkiriza nti Fred Ssewaggye yakolako mu 2022 nze simumanyi muzeeyi ffe tetugenda kukwasa bayibuli wabula twagala kuwa bweyamu oba owe bweyamu mu maaso g'abatulaba. Nze neesiga nnyo Katonda obulamu bwange bwonna. Owulidde otya nga nze nkolako interview ng'ompa emyaka egitakwatagana? Kati olwaleero luno mwe musingidde ddala okundeetera obuzibu era bwendimu. Ddala kituufu muzeeyi baakuta 2023 kubanze nakukolako 2022 awo weewali ekinyusi muzeeyi? Eyo y'ensonga lwaki munseetinga buli kaseera. Muzeeyi nazze kutereeza. Wazze kunsuula. Nazze kutereeza. Kubanga singa obadde se wazze kunsuula. Tewandi neekwekeredde nti yeggwe. Kubanga oŋŋambye wavaayo 2023. Nina empalana naawe. Muzeeyi okkiriza nti bwe twali mu kamera wayimirira n'ogamba nti Jonathan mwana we era yakutambuza? Ye birungi Kaweesi Jonathan era ye mwana wa. Yabuze ye mwaka ki kubanga 2022 mu mwezi gwa 11 wali omulina. Kati gwe era kyoli kyewanonye kunsuula ononye ekiwano wanimba. Nze ne nimba gwe Ssewaggye wuli. Tuze kujjayo mazima ali mwana muto. Muzeeyi oyina emyaka emeka? Tukkirize tugaane n'abatulaba mwenna nti muzeeyi tumukutte waluma. Oba nange namulimba. Kati ebyo buli omu asonyiwe ki? Wafunye ennyumba tokyalina buzibu. Nze nafunye ennyumba yiino. Gye wafuna mbadde nsula mu Tundubale nafunye ennyumba nina wensula. Kye wafuna mu kufera abantu wakimazi? Nze sifera. Muzeeyi onokkiriza okwetondera SB4? Namwetondera namukola ki? Nti wamutomeza? Okumutomeza ki? Nze nali muvuga ne mutomeza. Anti nantubiro yakweganye. Bwaba yanneeganye n'ennyoka asobola okwegaana n'agamba sinze nkuzaala. Ati nze bwe mba muzibe siteekesebwa kubeerako na TV. Gwe Ssewaggye ewuwo TV nga gye. Ekya TV sinnakyogerako. Kale lwaki mumpalanira TV? Ekya TV Julius. Atalaba TV nange yange. Ssewaggye leeta engalo. Leeta engalo. Sijja leeta ngalo. Leeta engalo nga kamera yonna ekulaba. N'abatugoberera muzeeyi ayagala mukwate mu liiso ekitakkirizibwa. Kano kabaludda oluvuganya oba oluwabula gavumenti bokka. Ampuliriza waliwo emitendera 3 buli gavumenti ya dictator gavumenti z'abamusibira mu bbwa ze bakozesa ku bantu ababavuganya. Ampuliriza ebintu bino ebisatu mulimu okusiba, okunafuya, mulimu okutta nga bakozesa abantu abakuliraanye n'ebirala nga tugenda okubimenya. Olunaku olwaleero nkugambye kaabavuganya oba bawabula gavumenti bokka nja kusaba ompe ku matu obiwulirize. Mu ngeri emu ebigambo byongedde okubanga byonooneka eri eggye ly'eggwanga n'omwogezi w'amagye g'eggwanga oluvannyuma lw'okufa kwa Brigadier General Kiggundu. Ebibuuzo bingi ebizze ku mmeeza. Brigadier General Kiggundu yafudde okusinziira ku mwogezi w'amagye ategeeza yafudde masannyalaze agamukubidde mu kinaabiro. Ebibuuzo bingi okuva mu bannayuganda, okuva mu bannabyabufuzi ne mu magye mwennyini. Enfa ya General Kiggundu amazima gali nti ereese ebibuuzo n'ereetawo n'enjawukana n'obukuubagano. Njagala tutunuulire enfa eno mu ngeri ya Munnayuganda. Katugendeko mu nsonga za SB4 ne muzibe. Amazima gali nti abasajja abagezi mu nsi gye bali era abasajja batuula wansi ne bawandiika scripti zaabwe ne zigguka bulungi. N'afera ng'afera ekintu kye kimu mu bbanga lya myaka nga 5 n'okusukkawo. Deka nabyo tubitunuulireko tubikubemu tokyampuliriza. Radio za Uganda ne TV lwaki obwanga zibutunuuliza nnyo NUP byonna tugenda bitunuulira. Oba oliawo twongere n'okumenyaamenya ku muwala wa General Museveni gwe baawadde obwa gavana ya Bank of Uganda. Byonna katubitunuulire mbaanirizaako buli omu gy'asinziira okubanga atugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okubanga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo. N'olunaku olwaleero nzikiriza Munnayuganda munnange tusobole okubeera nga oba oliawo tutandikira wano. Ampuliriza
tugenda tandika n'ebigambo bino. Olunaku olwaleero mbadde nzija ku mpewo, nina akatambi ke mbadde mpuliriza. Mpuliriza bulungi. Akatambi kano omusajja abadde ayogera ku balwanirizi b'eddembe oba ab'enkyukakyuka mu nsi. Ategeezezza nti omuntu yenna buli w'oyimirira ku mazima oba oliawo gayimirireko bbanga lyonna. Amazima gakaawa, truth is bitter. Naye agambye buli w'olyogera amazima ategeeza ng'ovuganya gavumenti ezaabamusibira mu bbwa. Buli w'olyogera amazima bajja kusindikira abantu nga bo bakulwanyisa kusuula wansi. Mpuliriza, njagala ompulirize bulungi mu kano akatambi. Bajja kusindikira omuntu ng'alwana kuzza wansi, oba abantu nga bo baliwo kukakkanya wansi, ate nga be bakubadde ku nsegere oba bakuli ku lusegere. Ekintu ekirala nti bw'onaagezaako n'olema nga bo bakikoze kiganye, n'olemera mu kwogera amazima, bajja kukola ebirala ebiddako. Bajja kutandika okusannyalaza ebyenfunayo, ebyensimbi, w'ojja akasente, okulaba ng'obeera mwavu, obutasobola kutambuza mirimu egy'okulaba nga osaasaanya obubaka obwo bw'oyisa oba obw'amazima go. Mpuliriza, bino tubirabye. Mwami Museveni abikoze Kyagulanyi, buli kuba alizibye just lwakuba nti ono yali mulalamu. Ekintu ekirala nti buli wafaayo n'obaako ky'oyogera ng'oyogera mazima, bagenda kutandika okuleeta abantu bajja kukwata bakuteeke mu kkomera. Bwe banaakuteeka mu kkomera ojja kulaba mikwano gyo gy'obadde oyita mikwano gyo nga gijja gikugamba lwaki tova ku bino ebintu, weesonyiwa abasajja, wandibadde obavaako. Naye abo bwe banaalemererwa ne balaba nga bagambye ekyo kituzzeeyo, katambi ka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali ne Medi Nsereko ku CBS, nga Medi agamba kubanga yasooka off camera nga tebanagenda ku mpewo, yasooka n'agamba His Excellency n'amugamba omanyi yogera bitono. Bobi n'amugamba leka tuwogere, obusajja buno bubi. Medi Nsereko n'amugamba rediyo y'abandi bajja kugiggala. Ebyo bibeerawo okunafuya oba oliawo n'okulemesa obubaka amazima ago okutuuka mu bantu. Kakati His Excellency Kyagulanyi oba ku nsonga endala bwe balaba ng'ekyo kiganye, baba bajja kuteeka mu kkomera. Bwe banaakuteeka mu kkomera bajja kutulugunya. Okutulugunya era bajja kuba bagamba lwaki tova ku bino ebintu n'obyesonyiwa. Bw'onaava mu kkomera n'olaga nti n'olemeddeko era okyasaasaanya amazima gano, bajja kutta. Naye bwe banaakutta bayinza okwerabira nti batisa omuntu, naye ekiri kyazaasiga mu bantu waliwo abagenda okukwata akati ate babeere ba bulabe n'okusinga ono. Njagala ojjukire Kawanga Ssemwogere yaliwo, yali mutonotono. Dr. Kizza Besigye najja n'amawa amaanyi nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu azze tayagala kumanya. Atandise okukwata ab'ebitiibwa nga bawummuza okuva mu by'obufuzi abazze ebbali okusinziira ku kyalaba. Robert Kyagulanyi Ssentamu alabye ebintu bingi bye tutalaba. Ategedde ebintu bingi ffe bye tutategeera. Mpuliriza, njagala oboolyawo ensonga ezo njagadde ozitegeere bulungi. Lwaki nkugamba nti Kyagulanyi Ssentamu alaba bye tutalaba era ategeera n'ebyo bye tutannaba kutegeera? Yene ensonga nti emabegako tukimanyi nti omukulu amanyiddwa nga Pastor Bujingo y'omu ku bazze bakuba NUP okusingira ddala ng'alumba Kyagulanyi Ssentamu ng'omutwe gwa NUP ne People Power. Naye gye buvuddeko awo omukulu Mpuuga yakyalako ku mukutu guno, era mmanyi bangi muyinza oba temukimanyi. Yakyalako ku omukutu gwa Salt Media oba Salt TV, ne bamulambuza. Era okusinziira ku bantu abaaliwo, akatambi keeko kolaba akatambula, bagamba nti Bujingo
avuma Bobi Wine okuva ku makya paka kawungeezi. Bujingo avuma NUP, leader of opposition, biseera bwe yali leader of opposition. Anonye eki wano? Era kiki babala ne Pastor Bujingo? Biki oboolyawo bye baliko mu kiseera kino? Omuntu ng'eggulo limu yabadde katuuti ng'avuma pulezidenti wo, avuma ekibiina, ate kaakati bakuleese bakutaddemu kamera, bali awo bali mu kulambuza, era ng'omuntu y'omu akwaniriza mu bitiibwa ebisembayo. Kitegeeza Kyagulanyi alina ebintu by'alaba ffe bye tutalaba, alina ebintu by'amanyi ffe bye tutamanyi. Bingi ojja kuyimirira ku mpuuga naye ng'amazima gali nti mpuuga abaddenga musota. Najja wano ne nkibagambako ne mbagamba nti bampuuga emyaka gye bamaze mu politics, emyaka gye bamaze mu byobufuzi, ekisooka bafunye ebyobugagga. Kitegeeza opposition bakizuula nti bw'obeerayo osobola okwerira omusimbi n'osirika. Mu kiseera kino tebakyalwanira kukyusa buyinza, balwanira kukuuma ebyo bya bugagga bye bafunye. Njagala era tumanye nti Bobi Wine waali class oba level kwali etuukibwako ebintu bingi. Ebintu ebingi ebimutuukirako bingi tetubimanya, ebirala tubitegeera nga baagadde tubitegeere. Mpuuga ki ekyali kimugatta ne Bujingo? Era Mpuuga ku Souti bali bamwaniriza ngaani? Kuba teyali program nti agenze kukola program, ate nga tukimanyi owa NUP tasobola kulinnya ku Souti nti bamuwe program. Ekyo tukimanyi. Then Mpuuga yali agenze kolayo ki? Njagala n'eyo ensonga tugiwummuze ebbali. Ensonga gye njagala endala tukubemu kotoki oba olyawo tugitunuulire mu bugazi ne mu buwanvu bwayo. Nga tetunaba kuvaawo, njagala tusooke tulaba akatambi kano ka President Robert Mitembo Kyagulanyi. Oba olyawo bwe tuvaayo njagala tuwolekereko ku bigambo bino bikulu nnyo singa oba obiwulidde n'obitegeera. Ate mulina okubeera ready okuyimirira ku mazima, kuba omuntu atalina kyayimiriddeko asobola okugwira ekintu kyonna. Okubeera n'eddembe ffe abakatuliki ebiwandiikibwa baffe bitugamba beera wa mazima n'amazima gakufuule ow'eddembe. Tutambula nga tetutya newankubadde tutambulira mu kufa kuba tumanyi Katonda ali naffe. True freedom is when you overcome the fear of death and the love of money. If you don't love money, nobody can buy you off. If you don't fear death, nobody will scare you off. Kitegeeza nti eddembe eryanna maddala kwe kuba nga togujubanira ssente oba nga totya kufa. Kuba bw'oba togujubanira ssente tewali asobola kugula. Ate bw'oba totya kufa tewali agenda kutiisatiisa kujja ku nsonga z'oyimirirako. Kuba ffenna tutambula ng'abafu. Maama gwe tuziika mbagambye asingako myaka 2 oba 3. Ate ffenna bwe tutyo nti tubadde reduced to that. Obubaka bwange obwaleero baganda bange kwe kumanya nti tuli ku lwaffe nga bannayuganda. Tulina okwebereramu nga ffe nga bannayuganda. Era bw'oba ogomba abantu bintu bino bibagambe ng'ebituufu so singa ebigambo bya Bobi. Bagambe ng'abagamba amazima kubanga gano ge mazima. Abampuliza tebampuliza kubanze nsinga okufaanana obulungi oba kubanze nasinga okusoma. Naye kubanga mbagamba amazima naawe owa boda osobola okugabagamba. Ate nabagamba bano abakulembeze bakozi bammwe ffe be mulonda tuli bakozi bammwe mwe babosi abatuufu. So oluvannyuma lw'ogenda n'ononda n'oteeka mu kifo ekyo oninako obuyinza 100 ku 100 okungamba nti ssebo twagala kino kyekirina okukolebwa kino tewakikoze mu linnya lyaffe. Buli kye tukola ffe tweteekayo ensi erabanga abakikola mu linnya lyammwe naye nga kituufu tuba tukikoze mu linnya lyammwe kiri eri mmwe okutukolinga app. Temukkiriza muntu yenna bajja ku mulamwa. Yes, muwulira obutabanguko, mulira okubeera disappointed okubeera mufeeyo, ebyo tebibajja ku mulamwa. Omulabe waffe omutuufu ye Museveni, bana balala bonna akozesa bakozese. Omulabe ye Museveni. Kyawe ekibi Museveni kyakiikirira. Bano Banita Mongo bonna Museveni akozesa bakozese. Mwamulira yavuddeyo jjo
mu buswavu n'agamba nti yebaza abakulembeze b'amadini okuvaayo okuvumirira enguzi. Kwegamba Museveni enfula tinaye kati akkiriziganya n'abakulembeze b'amadini okuvumirira enguzi. Naye nga Museveni y'omu tanaweza wiiki ng'avuddeyo n'awaana Anita Amongo n'atugamba tumuveeko, tetwogera ku muli wanguzi, temwogera ku bantu babba gavumenti, kubanga ababba gavumenti abo bakolera abazungu. Abagamba ku Speaker wa Parliament ngabbye obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente, abo bakolera abazungu, muve ku Anita Amongo. Era n'agenda maaso n'amuwaana nti Anita Amongo yamukolera omulimu mungi ng'amuleetera abantu okuva mu opposition ng'abasikayo ng'abagula. Kati yazze ng'ate alaga nti avumirira nguzi. So mbasaba mwetegerere baganda bange. Fe ensonga lwaki Katonda amaliza nga kuba nkakasa nzikiriza mutima gwange nti buli kimu kibaawo kuba Katonda asazeewo. Tusinkana n'olwaleero tusinkanye wadde tusinkanye lwa nnaku naye tuveewo n'obubaka buno naffe twali obuvunaanyizibwa tububunye wonna. Bannange muli ku lwammwe, tuli ku lwaffe Bannayuganda. Sente nyingi ze bababbamu bagenda kujja bagule abamu ku mmwe baboogeze ebiri. Naye njagala okubakakasa nti bwe mwenayimirira ku mazima tujja kuwangula. Muyimirire ku mazima, ekyobugagga kye tulina ge mazima, kubanga luno olutalo luli wakati w'amazima n'obulimba. Ako ke katambi ka president. Njagala ewatali kurwisa tugenderewo mu mboozi endala. Wabula njagala kutegeeza era okujjukiza nti tutambula ne Sheikh Ashraf, omusomi wa dduwa. Munonyeko ku namba y'essimu gy'olabaawo mu langi eya green eriko essembya 711. Mukubireko mukwano gwange. Njagala kusooka kutegeeza nti olunaku olw'eggulo Speaker wa Parliament amanyiddwa nga Amongi, omukyalo oyo nga akulembeddemu deputy speaker Thomas Tayebwa bakyadde embuga. Ne mu kukyala embuga bagenze ne Mathias Mpuuga. Tujjukira nti NUP wiiki ewedde eri nayo yali mbuga, Mpuuga teyaliiwo. Wabula bagenze n'Empuuga. Mu kutambula n'Empuuga babadde bagenze ku nsonga y'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egya Kabaka's birthday run gye bagenda okubanga badduka ennaku z'omwezi 7 omwezi guno gwennyini. Bagenda kubeera nga badduka era ng'ensonga enkulu mu misinde muno kwe kulaba nga balwanyisa akawuka ka mukenenya okutuuka 23 ng'akawuka kano lufumo eri Uganda. Eddimu lino lyakwasibwa empologoma era nga bano gye babadde balaze. Naye wano wenjagala oba oliawo tujje ebigambo. Omukulu ono Mpuuga apepeya n'abantu abazze bakosa obwakabaka. Ffenna tukimanyi nti Mwami Museveni tuve mu kupretendinga tayagalangako bwakabaka. Era ne mu ndagaano oba oliawo ezaakolebwa omukulu ono akiddamu n'agamba nti ba traditional leaders tetuwabawa maanyi. Bino bigambo bibye era bwe tuba nga tubiwuliriza nga bwe twefumiitiriza ne ku bya Ssaabasajja Kabaka byatugamba nti obwakabaka bwakomezebwa naye tebulina buyinza. Tusooke mu katambi ka General Yoweri Tibaabulwa Kaguta Museveni. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. Yo ye General Museveni kansubire nti nno osobodde omutegeera bulungi. Byonna nga bigenda mu maaso n'ebyo ng'obiwulidde. Abasajja abali emmengo bafa bitiibwa. Bali mu kulwanira makooti, bali mu kulwanira bitiibwa. Naye nga nabo amazima matuufu bagamanyi nti tebalina buyinza wabula bafa bitiibwa. Empologoma ez'emirundi mingi ng'ebalaga tuteekeddwa okubeera n'ekyaffe nga kyaffe. Bano bafa bitiibwa kyova olaba balya.
Sajjube nkulamusizza kampite mu bufunze manye eddoboozi no ojja dipositinga for security purposes ekifaananyi sikyagadde kirabike ntuuse ku nsonga njagala ku kompeyalinga abantu bano babiri asooka ye his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Honorable Mpuuga. Honorable Mpuuga bwe yali akola conference gye yakola press conference gye yakola munnamawulire yamubuuza ku nsonga y'okusisinkana sa his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu yaddamu bw'ati sinnabafuna mukisa kusisinkana pulezidenti wange naye mulaba ku mitimbagano mulaba ku TV mpozi ne ku nnyimbe critically bw'owuliriza era n'otunuulira ebigambo bya Mpuuga bityoboola Obuganda bijjudde okuweebuula n'okutyoboola Obuganda ye Ssaabasajja Kabaka bwe yagamba nti alaba Bobi Wine ku mitimbagano ku TV ne ku nnyimbe omukolo gw'olumbe mukolo gwa buwangwa teri lumbe lukolebwa ne bawunzika omukolo ogwo nga teboogedde ku Ssaabasajja Kabaka buli alanya yenna mu lumbe ayogera ku Ssaabasajja Kabaka awunzikira ku Ssaabasajja Kabaka kati gwe bw'oleeta omukolo ogwo mu kifaananyi eky'okujeregerera n'oleeta omukolo ogwo oba otyoboola Ssaabasajja Kabaka. Njagala tugende ku speech ebbiri eya his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu n'eya Mpuuga bombi baazikoledde mu Kereziya. Mpuuga yabadde Masaka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu his excellence ali mu Cathedral e Lubaga. Ku babiri ani alabika okuba omuwulize eri Kabaka era ani alabika okwagala Kabaka ani alabika okussa ekitiibwa mu Kabaka. His excellence bwe yabadde ayogera awo obubaka bwe ekyamazima teyayongedde ku bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka wabula yagambye nti ku bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka yatuwadde obubaka era sigenda kutoolako era sigenda kwongerako ekiraga obuwulize ekiraga obwetoowaze ekiraga okwagala eri Ssaabasajja Kabaka his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'alina. Tugende ku speech ya Mpuuga gye yawadde ng'ali Masaka okumanya Mpuuga atyoboola era aweebuula critically buwuliriza ebigambo bye atyoboola Ssaabasajja Kabaka aweebuula Ssaabasajja Kabaka avvoola Ssaabasajja Kabaka. Mpuuga teyakutte ku bigambo bya Ssaabasajja Kabaka ebyabadde mu bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka agamba abantu nti Ssaabasajja Kabaka yagambye bw'ati akkaatirize nedda yakozesezza bigambo biye nga ye ekyoleka nti Ssaabasajja Kabaka talina mulamwa gy'ali. That is Mpuuga. Kakati bw'ajje wano ng'atuleekaanira please oyo boy era omukulu Mpuuga amawulire ge tulina obaolyawo ag'omunda gatulaga nti omukulu ono y'omu ku bantu ababadde bagenda okufuna ekifo mu kabinenti. Kyova olaba yaluwawo okujja ayogere akole press conference eri gye yakola oluvannyuma lwa General Museveni okufulumya kabinenti okola reshuffle n'akola kabinenti eno eyafulumiddeko abantu abatono. Obaolyawo omukulu ono yabadde asuubira okubeerako teyalabiseeko kwe kujja okukola press conference n'agamba sigenda kuva mu kibiina. Enteekateeka ze yabadde azisuubira wali naye okusinziira ku bigenda mu maaso ye ne sipiika Anita Among ne Tayebwa batulaga butereevu nnyo nti omukulu ono amazima gali nti tannaba kussaayo mutwe mu NRM naye wa NRM munda. Mpuuga nga njagala omuggyako engalo njagala tumanye nti bazze waliwo enkunyonnyodde nti bo bakolera mukulu oba oliawo enteekateeka oba baali tebalina kubeeraawo bwe batyo naye oluvannyuma lw'okumanya nti no mu byobufuzi bafuuse bafeeriya n'ekirala n'okumanya nti oba oliawo bano abasajja Bobi Wine abakulembedde gwe bataasuubira eyajja nga si kibalo kyabwe. Mwawulidde enjogera y'okubalaata n'okumanyira mu Ekereziya e Masaka Mpuuga bwe yabadde ayogera. Bobi Wine ebigambo byabadde bitono n'ategeeza obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka si bwongerako. Mpuuga yayogedde buli ekimuli ku mutima alaga nti akyalumba. Naye ebyo tubisse ebbali ndowooza tubireke.
kwa Brigadier General Stephen Kigundu gatandise okusaasaana akawungeezi k'eggulo era yafiiridde makaaga agasangibwa Entebbe. Omwogezi wa UPDF Brigadier General Felix Kulaije akakasiza amawulire g'okufa kwabadde omumyuka w'omuduumizi w'eggye ery'omu bbanga Brigadier General Stephen Kigundu eyafudde akawungeezi kajjo oluvannyuma lw'okugwa mu kinaabiro ng'amaze okunaaba. Kigambo yabadde anaaba n'akubibwa amasanyalaze era n'afiirawo. Okuggyako nti of course baamutute mu ddwaliro ekisubi okuntuusaayo ne batugamba gwawedde mudda. Amagye gamwogeddeko ng'omujaasi abadde aweereza obulungi bakama be era omwetoowaze ng'ateeberezebwa okuba ng'afiiridde ku myaka 4. Era okumanya nti abadde musajja mukozi mulungi yabwisibwa eddala lya Kano nawe wa brigadier ng'avudde ku Lieutenant Kano. Ekyo si kyangu nange mbadde mwesimisa olw'ekyo. Kunze abadde mukwano gwange munyumya mulungi era bwe twali ffenna Mogadishu omwaka ogwedde mwezi gwa 12 wamaggwe twayogerako bingi ebikwata ku mirimu gyaffe n'ebitukwatako ng'abantu. Ono abadde yasemba okulabikako mu lujjudde ku mukolo gw'okukwasa General Muhoozi Kayine Lugaba w'ofiisi ng'omuduumizi w'amagye omujja ng'emikolo gino gyali mu barakisi y'amagye eggulu. Brigadier Kigundu twali naye ku Lwokuna mu handover eggulu, musajja musenga musanyufu, twogera bulungi, musajja wagonjebwa, musajja muntumula munnyo, ate yatendekebwa okuwonga ennyonyi myaka giweze nga omulimu agukola. Kulaije ategeezezza nti bakutegeeza eggwanga enteekateeka y'okuziika nga bw'enaatambula era ng'omugenzi wakuziikibwa mbitiibwa ebijjuvu eby'amagye. Tulinze postmortem gyensuubira nti lwaleero ekolebwa, then obukulembeze bwa Air Force buteeketeeke amaziika gensuubira gajja kolebwa gyazaalibwa. Ekyo nakyo enteekateeka tujja kuzimanyisa bannamawulire n'eggwanga. Brigadier General Stephen Kigundu abadde yakakuzibwa okuva ku ddala lya Kano okutuuka ku lya Brigadier General ng'eddala lina limazeeko emyaka 2 gyokka wafiiridde. Era tuyina ku family okungubaga ate n'amagye ag'omu bbanga tukungubaze nabo kubanga tufidde omusajja atali mwangu okuzzaawo. Tuleke bino ebyogerwa nti tazikawo naye ono okutendeka omubonga w'ennyonyi kitwala ebbanga ggwanvu, kitwala ssente nnyingi, kitwala n'obugumiikiriza eri asoma. Ye munnamagye yasooka okuvuga ennyonyi ekika kya Sukhoi so ng'era abadde muvuzi wa nnyonyi za meegi eza UPDF wamu n'okuba nga y'omu ku baali bafunye omukisa okuvuga ku nnyonyi y'omukulembeze w'eggwanga. Naye ebyo tubisse ebbali ndowooza tubireke twolekere emboozi endala. Emboozi endala gye nandyagadde oba oli awo tutunulemu naawe ogimanye. Tutunuleko mu mboozi eya SB4 n'omusajja muzibe. Emboozi ya muzibe eno yatabudde nnyo abantu, ffenna yatutabudde. Muzibe wazzeewo n'ekibuuze, muzibe alaba oba talaba? Naye abaffe muzibe guno mulimo. Bwe guba nga guno mulimo, muzibe kye nategedde alabika alina ne ttiimu we baatuula ne bawandiika script nga bajja bagikolamu ennongoosereza okusinziira ku mutendera we baba batuuse. Njagala tutandike n'akatambi kano wammanga, oba tutandike ne kano muzibe ng'agamba mukyala we yayogera mannya malala ne wano n'ayogera malala, byonna ng'owulira byakupalapala. Katusoke ne kano akatambi then tubibawe mu bujjuvu. Mukyala wange bali bamuyita Namagembe Joyce, Namubiru Joyce n'alongo wange oba akyaliyo. Abaana be yalina be baani amanyi? Omukulu, omulenzi omukulu yali ye Serugo Joel. Mu baana baate mu baana bange omwana omukulu bamuyitanga birungi Kaweesi Joel, ye yali omwana omukulu. Bakututte bakusibye mu kkomera. Ye maama. Kkomera wamalayo bbanga ki? Okuva 2019 batutadde mu 2021 ng'ennaku z'omwezi 4. Tetwawozaako. Bansiba 2016 omwezi ogwokubiri, bantadde omwaka guno guwedde mu mwezi ogw'omunaana. Okay, oye muzibe.
wabula waliwo akatambi akalala kenjagala oba oliawo nako tulabe tyanga omuntu awuddiisa bannamawulire n'awuddiisa TV ezisukka mu 2 kubanga yali ku Top TV n'abeera ku NBS n'abeera ku gundi bagiyita batya Nice TV najja n'akwata ne bloga mulamba oyo muntu omutyanga amagezi n'akwata radio ezisoba mu 4 nga zonna ziyitirako naye ng'ensi temubuukanga omuntu oyo omuwanga credit anjaga tutunulya akatambi kano aka NBS doza tusoke Top TV kasoka ka top twetaaga buyambi katosobola okulamu n'opikinga katonda eyakuwabiri asobola okuddamu kitwetaaga muntu waviibwako amaaso sitaani aba akusazeeko nnyo singa omusajja ono yaviibwako engalo oba 3 nimbe kwali badde kugulu kulamba naye ng'akyalina amaaso yali badde asobola okuteekawo ekigulu n'atambula n'agenda gy'agenda naye ku ssaawa eno amaaso tegalaba naye ng'atalina okulabirira famire so miliyoni 2 z'ogambye zajja zitya ye nalati nga sitoleyo otandika otya okulwala amaaso kakati embeera embi bwe yajja nga batugobaganya ku mataka era batugoba tulina kye tulina era nze kye banzikiriza okukwata mu nnyumba kyali ekintu kimu nanga muntu era yo njirina wano ekika gye banzikiriza okukwatamu abasirikale nga batukuba emiggo ebintu byaffe ne babyonoona amayumba ne bagayiwa wansi ne tusigala mu mbeera ya kubonaabona ne ŋŋende wa dayirekita w'essomero abaana bange gye baasomeranga baliyita Mubende Junior ne mwegayirira ne muga dayirekita kino kyentuuseeko naawe okiraba nyamba ompa akalimu sobola okukolerera famire yange akalimu yampa ka bukuumi era ye yunifoomu eno gye mulaba eno ya bukuumi bwa ssomero baliyita Mubende Junior abamanye Mubende mujja kunjulira dayirekita bwe yampa akalimu nga kasasula emitwalo 10 amazima nze ne mukazi wange n'abaana baffe 5 ng'emitwalo 10 tegisobola tuyimirizaawo nensalawo ne musaba omulimu ogwokubiri emisana nfumbenga ate ekiro nkuumenga mukukola ennyo n'embeera embi n'okweraliikirira naviiramu okulwala nalwala omusujja baguyita gwa M2 gwe muwulira gwe bagamba ogulinnya ku bwongo eddwaliro ly'e Mubende ne linnemererwa ne bansindika butereeve enaggulu Chinese enaggulu abasawo bankolako namala mu koma weeks 3 nagenda okudda engulu nga siraba mu weeks 3 nagenda okudda engulu nga siraba badokita ate ne balufuubanira n'olutalo lw'okunoonya kiki ekyaviiriddeko ate amaaso okukola ki okuziba ne butukuba ekifaananyi bakiyita CT scan ne tuzuula obuzibu bwavaawo omusujja bwe gwalinnya ku bwongo obuzibu bwavaawa era obuzibu ne buzuuka ne bansindika mu ddwaliro ly'Emmengo ne batugamba nti amaaso gasobola okulongoosebwa ne batusaba miliyoni 2 ezo ze ssente zennoonya olwale luno n'obuyambi obulala kuba mbagambye ndi mu saati emu bajooza kiro ne bagigolola oluusi nyambala na mbisibisi singa mba ngenda okukeera abaana bange basula nga mbizi tusula mu kazigo kamu nkugambye tuyina ebbaluwa nga batugoba mu kaziga olw'obutasasula tusasula emitwalo 5 buli mwezi wenjogerera emitwalo 5 babanjibwa emyezi 3 ekyokubiri omukyalo olinjagala naye atubuulireko ku sitole no beeri atubuulire ayogereko akatono maama jangu yogereko naffe kama akw'omukisa maama ensonga eno eri etya ako ke katambi ka muzeeyi saagala kubeera nga nkulwisa katufune n'akatambi ka NBS ke yamukolako then tugenda kujja katambi akasembeddeyo ddala muzeeyi ng'akakasa nti mu butuufu guno omuzannyo abadde ng'aguliidinga na golo bundidi katulabe kano. Saalongo Birungi Ivan ow'emyaka 5 buli nkya yali akera ne mutabani we ow'emyaka 10 ne boolekera ekibuga Mubende okusaba ekyokulya mu bazira kisa. Naye olw'omuggalo Birungi ne mutabani we n'amukulembera kizibu okuva awaka
anti abantu bye basabanga ekyokulya nabo tebakyakola. Kubanga era okufuna ekyokulya abalirwana ayagadde oba ayina kasobodde konna yasobola okundeeterako okulya. Naye nga bwe mutulaba tetweyinza n'omwana wange ayagadde yatuleeterako okulya. Birungi teyazaalibwanga muzibe, yali musajja yali yeekolera emirimu gye okutuusa mu mwaka gwa 2019 ng'ali mu kkomera ekitalya. Era we twabeeranga mu nzikiza mu ndoomi naye baagenda otufulumyako wabweru nabuuza bannange ti leero batufulumiza kiro koboya nti budde bwa misana naye nze nga sikyasobola kulaba ng'amaaso gaaziba. Agamba nti yeeyimirirwa mu mwaka gwa 2021 naye nga talina gyadda anti n'omukyala gwe yaleka yasanga yasibamu ddeebi bye n'abaana n'agenda nabo nakati tamanyi bibafaako. Nayina abaana 6 n'omukyala nayinako ne baganda bange ku ttaka eryo era olwaleero luno ku bo siina gwendabako yadde. Ono omwana omu okuwonawo akavuyo ako we kabeererawo waliwo eyamusanga ng'ali awo ayenjeera bibye kubanga ebiseera bye yalina emyaka 4 n'amutwala n'abeera naye amumpadde juzi nga tuvudde mu kkomera. Kati mutabani we ow'emyaka 10 gyokka ge maaso ge yamutuusa gye basabiriza era bwe batafuna olwo nga basiiba ate nga n'olumu basula. Olunaku tutambula mu byalo nga 5. Tutambula Kaweeri, ne tutambula Kakumireewo, ne tutambula Main Street, ne tutambula olw'e Kampala, ne tutambula wa. Birungi ono ennaku kati gwefundiza mu kazigo ak'ekisenge ekimu yeevuma omuggalo anti abaamuwanga ekyokulya takyabalaba. Tetukyasobola kufuna yadde atuwaayo yadde 10 bwe kiti ekyokulya. Kale omuggalo ngwevuma kubanga nange gwantwaliramu abantu abaali bambeesaawo kati baavu bazibu y'ensonga lwaki nange sikyasobola kubeerawo. Njagadde okumanya oba Ssaalongo Birungi ono yagendako mu ddwaliro okumukebera n'okumujjanjaba amaaso naye byanzizeemu bikwasa ennaku. Omuntu w'obuli bw'ekyokulya ate olweza eddwaliro oba onoozijjawo. Sigezangako kugendako mu ddwaliro lyonna nti oba bagakebere oba bakole batya sikigezanga nako kubanga obusobozi sirina. Ekisinga okuluma Ssaalongo kwe kuba nti mutabani we tasoma kubanga yamutambuza okusabiriza bafune ekyokulya. Naye nkyasobola okwekolerera ntubeerawo n'omwana wange naye obuzibu bw'amaaso sikyasobola kulaba. Ntambula bankutteko ng'era bwe mundaba, ntambula nkoonakona muggo ku ttaka ekiba kiriwo sisobola kulaba kiki kyeki. N'akazigo kendimu ka 3 naye sisobola kasasula. Mu kiseera kino nnyini nju Ssaalongo Birungi mwasula abanja ate ne balirwana abamuwa ekyokulya bakaluubiriddwa kuba nabo tebakyakola. Ekyamazima ono omuzeeyi nange we mba siina ekyokulya asiba enjala n'agisiba n'agisuula neera n'enja n'agenda ku luguudo asabayo ekyokulya n'atuukayo n'akomawo nga tayina buli omu akaba embeera. Omugalo gwatuleetedde ebizibu birala nange kati wendi wano sikyasobola emmere kati bindawanye ebirala ningamba gavumenti emuyambe. Ekirooto kya Ssaalongo Birungi Ivan awangala n'omwana ono ow'emyaka 10 nga mu kaseera kano yamubeezaawo oluvannyuma lw'okubanga amaaso ge gaafa kwe kuddamu nate okutandika okulaba era ng'alajja nakufuna bujjanjabi eri bazaala kisa bonna asobole okuddamu okulaba. Oye muzeeyi oye muzeeyi olugero engero ze zonna zibadde zikwasa ennaku nga omutima omunafu ddala toyinza butakwata nsimbi kuwa muzeeyi ono. Era amazima gali nti abantu abakulu oba abasajja abakulu ebino bye bagamba nti ew'omukulu awaddugala we walaba, amazima bano bakyusizza engero zino. Era bwe tujja mu byaffe eby'obufuzi n'otunulya abampuuga n'otunulya ababedi bwanika bameze n'envi n'otunulya abasajja abakulu nga bali mu kwesiriwaza, tolema kuddayo ku muzeeyi ono Ivan n'omanya nti abasajja abakulu wano ensi we batuusizza kulimba, kufera na bubbi oba oli awo obw'enkukunala ate mu lwatu.
njagala akakatambi ng'okalabye tugende mu buno bubiri nabwo obumanye. Muzeeyi twalabye nga mwakola olugero lwasooka n'omukutu ogumu era ne lutambula bulungi. Twagenze okuddamu okuwulira nga otabuusa okangudde ku ddoboozi. Ensonga yavudde ku kyeya ssente engabana eyaleese obuzibu. Munnange owooluganda ng'era bw'omanyi nti mu nsi muno bwe muba mukola wabeerayo abantu nga ye wa mululu. Kakati obuzibu bwaveera ku nsimbi nga bw'ogambye. Tuli wakati wa projekiti eno nga tugimugitambuza. Mwami ansanze ndi wakati aneebazisizza omukyala yatuyamba. Munnange weebale nnyo weebalire ddala okumaliriza okuva mu maaso ga kamera ng'obuyambi tewakola ki? Tewali. Ne mubuuza kakati oneebazisizza ki ng'obuyambi tewali nti awo obuyambi bujja kulabika. N'avuga mmotoka ye n'adda mu kibuga. Bwe namukubirako simu omulundi ogwaddako yansindikirayo $45,000 zezo ze mulaba ze yataddeko kabiri. Ng'agamba nti yansindikira $2,245 naye abooluganda sityammwe ntya Katonda wange ne bwe mujja ne tutwala amasimu gange mu kampuni z'amasimu. Essimu zange tezituulangako ssente zisukka $50,000. Muzeeyi atulaba twagala omutangaazeemu kubanga ekibuuzo ky'okubuuza nti muzeeyi alaba oba talaba ebikyefuza emitimbagano bangi bagamba muzeeyi alaba abalala bagamba muzeeyi talaba. Otugamba ebyayongeddeko kabiri omulabi ajja kwebuuza muzeeyi kabiri ako yakategedde atya? Kakati ye yalangiridde nti yampa $2,045,000 nange obwongo kwe kujjukira $45,000 gye yampa ate noono anzigirako ssente. Yennyini yakintegezeza nangamba nti yino message eri gye nagirako ssente nga ziri mu mannya ga Ssebunya. Message eyo gye nagirako ssente $45,000 kati gye yayongeddeko kabiri n'akola $2,045,000 naye nga yampa $45,000 mu buntu. Okay, ako ke katambi kansuubire nti nno olabye muzeeyi beba abasajja abakulu naye njagala emboozi tugiveeko. Ononye ki wano? Wanimba. Nze ne nimba gwe. Sewajje wuli. Tuze kujjayo mazima. Ali mwana muto. Muzeeyi. Oyina emyaka emeka. Tukkirize tugaane n'abatulaba mwenna nti muzeeyi tumukutte waluma. Oba nange namulimba. Kati ebyo buli omu asonyiwe ki? Wafunye ennyumba tokyalina buzibu. Nze nafunye ennyumba yiino. Gye wafuna mu. Mbadde nsula mu Tundubale nafunye ennyumba nina wensula. Kye wafuna mu kufera abantu wakimazi. Nze sifera. Muzeeyi onokkiriza okwetondera SB4. Namwetondera namukola ki? Nti wamutomeza. Okumutomeza ki? Nze nali muvuga ne mutomeza. Anti nantubiro yakweganye. Bwaba yanneeganye n'ennyoka asobola okwegaana n'agamba sinze nkuzaala. Ati nze bwe mba muzibe siteekesebwa kubeerako na TV. Gwe sewajja ewuwo TV nga gye. Ekya TV sinnakyogerako. Kale lwaki mumpalanira TV? Ekya TV Julius. Atalaba TV nange yange. Sewajje. Leeta engalo. Leeta engalo. Sijja leeta ngalo. Leeta engalo nga kamera yonna ekulaba. N'abatugoberera muzeeyi ayagala mukwate mu liiso. Ekitaki naye okkiriza nti Fred Sewajje yakola ku 2022. Nze simumanyi. Muzeeyi ffe tetugenda kukwasa Bayibuli. Wabula twagala kuwa bweyamu oba owe bweyamu mu maaso g'abatulaba. Nze neesiga nnyo Katonda obulamu bwange bwonna. Owulidde otya nga nze nkolako interview ng'ompa emyaka egitakwatagana? Bwe batyo bulijjo bwe banimba. Owulidde otya nga nze nkolako interview ng'ompa emyaka egitakwatagana? Kati olwaleero luno mwe musingidde ddala okundeetera obuzibu era bwe ndimu. Ddala kituufu muzeeyi bakuta 223 kubanze nakukolako 222 awo wewali ekinyusi muzeeyi. Eyo y'ensonga lwaki munseetinga buli kaseera. Muzeeyi nazze kutereeza. Wazze kunsuula. Nazze kutereeza. Kubanga singa obadde tewazze kunsuula. Tewandi nekwekeredde nti yeggwe. Kubanga oŋŋambye wavaayo 223. Nina empalana naawe. Muzeeyi okkiriza nti bwe twali mu kamera wayimirira n'ogamba nti Jonathan mwana we era yakutambuza? Ye birungi Kaweesi Jonathan. Era ye mwana wa. Yabuze ye mwaka ki kubanga 2022 mu mwezi gwa 11 wali omulina. Kati gwe era kyoli kyewanonye kunsu